tukkiriza nti ebintu ebimu tojja bikola mangu oleme kwabika mutima. Namukwano gwange namusanga Bungereza eyo. Nga nti wazimba kunzina nzimbira ki? Sinze kuzimba byakutwala abantu bayikayanire nga ndi mudiiro nze mpangisa bupangisa nyumba yange milioni zange 5 mpangisa ennyumba yange sitawana n'abantu. Kati oyo azirina idea nnungi eyo bw'oba ozirina abantu abamu baategeka ssente zaabwe nga tezijja baggwako mpaka lwe balifa. nga nti wazimbawo nti saazimba kunzi kiki byakukanya ayinza kuba ali mu sitooko ezo zowulira bills and bonds. Nedda omuntu akola mirimu gye Bungereza eyo. Anti kati ate oyo kyatamanyi ntajja kukola buli lunaku lwanakeera nga takola lwajja okutawaanya abaasigala e Kampala ng'oli be yakubira essimu nti badde mutereyo $10 ne bagati te kaadi lwe yafa ku olwo. Kati nze ndowooza nti buli omu akube pulaani ennungi ebina gye mutwala as long as you've made a good plan. It must be a good plan. Nze kati ndowooza nti abaana bakuze n'ebintu ebirala I need to plan henceforth okuddako. So challenge kusomozebwa mu bulamu bwo gwe wenyini gwe ng'omuntu. Nze n'entegeka zange kubanga nze media I have believed titeri anvunaanyizibwako. Nobody gwe bawa katala okujja okumpangira n'okuntegekera. Omuntu akitegeere teri muntu gwe bawa katala ejja kulabirira gwo. Va ku bantu. Tuve ku bantu. Don't stress people. Hey, you are stressing people. Kubira amasimu amazibu. Bolaje na boyomba bokulima. Boyogere binene. Mwe mulaba kimmwe. Naffe twaliyo. Jendi gye mujja. Anaga nti ekkubo lyokka. Jendi gye mujja. Hutoli. Mujja kiraba. Zo omuntu omu namugamba nti ani yaga nti eryo lyekkubo lyokka eri kwadu sijja kujjayo. Mukuli. Jendi gye mujja. I am not going to come. Maraba. Nze nasoko okukola ebyo. Sijja. Ekkoto jja dikwata. Sijja. Ekyokubiri tukole ebintu mpola mpola. Tukole ebintu mpola mpola. Nze kugambe kati ndowooza kuzimbira emyaka 5. I'm not going to sigenda ku papa. Nyumba y'obukadde. Nyumba yange y'obukadde. Weekend ewedde Friday ewedde nagenda best man wange yali aggulawo amakaage. Endejje eyo. Naye gaali mu billions and billions yatukyaza abantu nga tugenza kudigirira mu makaage. Kulya emmere. Mu makaage si elsewhere. Makaage. Naye emmotoka nga ziringa gamba tewali yagenda kukendayo nga talina mmotoka twalina emmotoka nga 7 naye nga zonna zirina parking mu maka g'omuntu. Mu Uganda? Uganda. Endejje? Endejje eri wansi mayiro 3 ne wafe bombo? Ebombo. Mwayitawo mu kitoogo? Ekyo twabaddeyo. Kakati ne mutunuulira nga ndowooza naye byatuwuliraga nti kirooto kyo yakifuna emyaka 14 egiyise. Nalowooza naga nti ye basula lubo waawo mu Regina awo bagagga baawo naye ng'alowooza ali ku eka 8 kwe yateeka amaka. Eggwanga lyaffe Uganda lirabawa biseera biddako? Uganda? Tebereko national. I think Uganda tuteekwa okugiyiga. Wano tujjukire nti buli myaka 3 ebintu bikyuka. 3? There is a season. 3? Seasons, Uganda seasons ziri myaka 3. Twawezezza emyaka 13 last month kachanga tufuna gwanga. In 1894. Zabadde ennaku z'omwezi nga 23 mwezi ogw'edda British Protectorate. That was the first constitution. Generation emu generations omuganda gwa generation gwagenze. Kyokka ne season emyaka gino gye tubadde ne government yeneemu. Kubanga emabega ne maaso ga season waliyo ebintu ebikulu wabayo emyaka ng'ena egya incubation kuzaalibwa kw'eggwanga ate kuzaalibwa kw'omulembe n'okugenda kw'omulembe. Tubadde twafuna bwetwaze kati emyaka 62. Si mwangu. Tuli mu 62. Naye twafuuka eggwanga emyaka 13. Emabega. Emyaka 13 emabega. There is a truth. Bw'olaba ensi yaffe gye tulaga. There is truth that tuli mu transition. Tuli mu lugendo. Naye omugezi omu yagamba nti osobola okukyukakyuka ng'ofuuka worst oba best. Okukyuka kyetakugaanyi nosobola okukyukakyuka ng'ofuuka. Ugandans must be careful about change yonna gye tukola. Because tuli mukazi atandise okuluma okuzaala. Osobola okukyusa
mu bulumi oba mu ssanyu mu bubi omukazi aluma okuzaala buli kintu kye tukola wano kati tukikole nga twetegeka bulungi ffe nga bannayuganda ate byombi biri mu maaso gaffe bayibuli egamba nti obubi n'obulungi buli mu maaso gusalawo wekiki onootwala kati byombi biri mu maaso gaffe Ugandans bavunaanyizibwa no bannayuganda bakola nnyo ekyejo bavunaanyizibwa ku kulaba ku wakati w'ekibi n'ekirungi after all these years tetumanyi kirungi bwe kifaanana n'ekibi tetukimanyi kati ekimu ku bizibu byaffe nti ffe tetumanyi birungi na bibi naye era kiddayo ne kukwetegeka kuli kwegamba nti ekizibu mayambala nze musangayo ekizibu enkyukakyuka zeetegekera Uganda ekibi kyayo nze kyendowooza nti tetutegese we've not prepared good leaders n'abaali balabika nga abaffe bakkiriza ne babeera consumed babasiiga ebitoomi nga tugenda because abantu tebaalaba emyaka egijja gigenda kuba gitya gyenagambye abantu tebamanyi kukuuma bulamu bwabwe for the next many years bayibuli eyo yayogera ndi Yokaana naye yali mulanzi ng'alanga okujja kwa Mukama waffe Yesu naye ye mbu yajja ayambala ddiba ng'alya mubisi na nzige abantu tebamanyi kulya mubisi na nzige ng'ate waliwo ebyokulya ebyamasavu balinde time ey'okuzaalibwa kwa another generation, another testament wano twesiiga ettaka ne baliida abalungi bagenda okutuuka nga ffe abaana abakuba akalulu tetulina gwakulondako negundi naye nagalaba ate wabaawo omubi n'omulindwa naye nga mubi ne gwe tusuubira nga tetumulina kyobalaba wano buli kiseera abantu bakola suicide ne bagamba mayambala tumuwe akalulu mayambala ebizibu byo temubimanyi nti byonna bizibu yani atabikola kati ebyo biyinza okuba tebisobola kukyusa mulembe kuba tewaliwo bantu basobola kukola sacrificial lives okwewaayo n'okwerekereza beerekereze olw'okubeera abantu abatuufu mu kiseera ekituufu omuntu alibadde yoyayodi n'okwerekereza mu preparation mu kwetegeka media ayagala kufuuka ki twali twogera ku bukadde bwa media ayagala kukola ki media ayagala abeere n'abaana be nga tatabukanga nabo so ensobi ze bagenda okukola ateekwa okuzeetegekera to be tolerant to go through them with them kubanga abaagala okubeera nabo kubanga kati yeetegekera nti sikyalina nno myaka mingi gyakugobagana n'abantu bano nina myaka gyakubeera mukwano gwabwe because omukwano gwagwetaaga nnyo ebbanga erijja bino ebya strict nze simanyi abaana bange ebyo tokyabisobola because weetaaga mikwano gyo gino baana bo naye weetaaga kubanga gye mikwano gye gitakulekerera how have you built that stability n'ebirala tubizimbye tutya kubanga yina eggwanga abantu bajja genda kankubulire bano abantu abatweraliikiriza bajja genda by natural death bagenderedde ddala batuleke wano naye balitulekawo nga tuli tutyaffe kubanga ffe ffennyini tuli beetegefu ogumira kyenje eyo balitulekawo tuli beetegefu kubanga unless that happens nze bombuza eggwanga lino lirimu oliraba otya emyaka egiddako liri mu kiseera n'emyaka egiddako sinnagiraba lirina olubuto naye olubuto lwagala kuvaamu singa badde muntu nga mukyala yabadde alina olubuto lutawaana lwagala kuvaamu ku makya lwaggulu tubeera mu ddwaliro kati kakati tetoyinza kumbuza omwana ono bagamba mulenzi omusuubira okubeera musikaawo oba oyagala kumutegekera otya tanazaalibwa omwana ono ayagala kuvaamu yembeera Uganda mweri kati ffe tuteekwa kusala amagezi gonna omwana ono butavaamu let there be healing kyeki let there be healing kanisa na buweereza let there be healing kanisa na buweereza sangibwawa najeera wano owokubiri bw'otuukawo nogaa njagala genda wa pasita mayambala tasobola kukubula nebwokola otya akati let there be healing why let there be healing leka wabeewo okuwona
nze Medi mu buweereza bwange nga omusumba, ng'omuntu ayogedde mu byensimbi, ng'omukozi, ng'ali mu manufacturing n'ebirala, okuwona kuno kwe natunuulira. Kuli psychological, kuli mental, our health ng'abantu. Abantu beetaaga okuwona. Era Medi nze ndowooza nti sometimes n'ebigambo byange saagala kusaasira nnyo muntu kubanga tajja kuwona nga musaasira. Njagala kumubuulira nti ekyo erekuba okutta effu. Mpise mu bintu bingi ebirumya. I would love to see everybody nga yawona. N'eggwanga lyange njagala okuliraba nga lyawona. And Katonda nyambye for the last 20 or so years okuyamba abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, okuwandiika mpandiise ebitabo ebisukka mu 10 ku nsimbi. Ndowooza nti ensimbi bulwadde bulala. Bulwadde nabwo. Bayibuli eyo eyogera mu kitabo ky'Omubuulizi ssula ya 9 egamba nti waliwo omusajja omwavu mbu yajja n'ategera ku lukwe olutta kabaka, n'agenda amubuulira mu kabaka, mbadde nnumisa abasajja ne mbawulira nga baagala kuputta ku lunaku bwe ruti. Mbu kabaka n'akibega, n'akinvestigatinga, n'akizuula nga kituufu, n'akola pati. Bwe yakola pati, abantu bajje bamukulisa obutamutta, muneerabira okuyita omusajja omwavu eyamuwonya olukwe. Yamwera muyite ku kabaga. Era amwerabira. Bayibuli ekomekereza egamba nti kubanga yali mwavu. Yali mwavu. Kabaga tiyamuyita. Ensonga ya pati. Lwaki akoze pati? Eyamulabudde nti bagenda kumutta. Tiyamuyita. Yamwerabira. Yamwera kubanga yali mwavu. Ezimu ku healings buli muntu z'ateekwa okufuna. Byowonya. Okuwona. Yandiwonya obwavu. Yandiwonya obwavu. Era obwavu tusale magezi gonna ge tusobola. Kubanga obwavu bulina levels. Sikugamba nti genda ofuna ezigula Mercedes, genda ofuna ezigula. Naye making sure you are not poor. Weesobola.